Musembeze mu kitiche abayimbi Nakatemba n'abantu mwena twebaza okubawo olwaleero era twebaza Mukama Katonda kitaffe ali mu ggulu olunaku olwaleero tumwebaza ku lw'obulamu bw'omukyala abadde omukyala omusajja nnyo ate omukyala ow'amaanyi omukyala omwagala w'abangi ow'ekisa era nga tusaba Mukama amusembeze amuze kumbi era muteeka kutusegera kuba abadde ayagala nnyo Katonda nga wabuliza naba omukisa guno okwebaza Zubairi family okusingira ddala omukulu Director Bosasero Nkuuma nga tubeerereddewo mu buli mbeera era mu buli ngeri kazibe sente kibe mmere kagabe mafuta tutwala mu ddwaliro kubanga olutoberanga ezana nga tetulina mbula omwami Director Bosasero Nkuuma nga ajja kubanga ebiseera ebyo nga dialysis bagikola kiro nnyo oluusi mu ssaawa ja ssaawa 8 ogw'ekiro ssaawa 9 ogw'ekiro Director Bosasero Nkuuma nga avuga emmotoka ye watatasobodde nga tusindikira omukyala yamta Mami Faith nga ajja n'atukima n'atutwala mu ddwaliro n'atulina ne tukola dialysis n'atuzza ewaka Director Bosasero Nkuuma ensaba mumubeere gw'obugalo obw'enjawulo ensi gyonna gy'otasuubira n'atwala omukisa guno eza ddala famire ire yange yonna okulingana wange ono Okecha Isaac abeerereddewo kubira ddala mu ntandikwa ddala Nakasero nga twasula fena Katanda kebatuwa Nakasero nga ne asikali twamubrayimiza omukkiriza sula naffe n'abeerawo paka nakati era nebaza ne mama waffe na buli memebo okumukkiriza obeera naffe n'okulaba nti twali tumwetaaga tusigala nga tujjanjaba nyongera okwebaza nebaza abantu abalala okuli abayimbi ab'enjawulo tubeererawo abayimbi abangi batubeerereddewo butuufu tusiimira ddala okusinga ddala nebaza omuyimbi Spice Diana yafunanga obudde buli mwezi oba buli wiikisi 2 kubanga alina companies ali ambasada nga bamuwa ebintu kale babimuwadde babisitula n'abitukwasa oba n'ambita nengendayo ewuwe tubikima nga bituyamba nibaza omwami Edigenzo naye nga abadde atubeererawo nnyo embeera ya sente oba sente twali tuzetagira ddala n'abayimbi abajja ewaka nga ne batukyalira nga bangi buli mukyalo natukyalira Rema Namakula tugina amasanyalaze Sophie Gombya Sam Gombya tusana okwebaza okwenjawulo ennyo eri abanamawulire ba media houses ez'enjawulo ne social media ba bloggers ab'enjawulo bebaza nnyo kubanga mutadde kinene kuffe badde nga kale nga mulaga nti ndi mweraliikirivu ku lw'obulamu bwange nga niza obulamu bwange bunaaba nti bunaba butya era ng'oluusi okimugamba ng'omugamba nti mami kati bwonvaako wano essaawa yonna ekitegeera ngamba teweeraliikirira Katonda yakumpa yajja okubeezaawo era kyekikyangumya paka nakati nti yampa ekigambo kye nti Katonda yamusobozesa okunzaala nga tewali amukase nambeezaawo asobola okusobola okumpangaza n'emyaka gye naddako okubeerawo afudde mu ggwanga twandibadde eri ku National Theatre
okitegedde naye twewuunyiza okgendayo ne batugamba tetusasuleyo kasente omuntu abadde ku charity emyaka 5 basajja mwe muswaza mutusabe ku ssente omusomesa w'eggwanga nakazadde w'eggwanga okwetamu okuyamba omwana wano mugenda musuubiza ebintu bingi nga n'abakatobulwama bakyabonaabona mulekerangawo okujja ku nnyimba okukyamuukiriza abantu kyenjagala obbagamba mwenna ti ate industry teyina makulu baagiwamba era national theatre ndowooza baagitunda mwalabye baganyina okuwumuzawo omuwumuzi omulambo ne bagugoba kitegeeza ki erimu abakuba engalo nti temukyalina kyammwe mu bulamu muve mu kkuba enduulu muli bawambe mwe muli mirambo nnyo okusinga Evelyn Ragwe yafudde kuba kyannaku nnyo national theatre ne Muganzi Lwazza kubanga mukulu Bosa yankubirako nga bamumya ekivulu nti mu Uganda tolwabakulembeza abatufuga tebalumirwa bannansi ne bannansi tebakyalumirwa bannansi sondanga kulijaza bensigo asaba sente za dialysis nga temukaaba kati musirike temutuleetako ajanya mulinga amazi musirike bamutedeetuulu kubanga bulijjo kyemwagala saagala naakaaba mundetako olugezigezi owakanya kulukusaajula tuwaddeyo omusaife batalinako yadde Oluganda abo abaana boolabawo kituyigiriza kino kituyigiriza nti nno munnaye nno ensi eno tutemazangamu ono omukyala abadde mukyala mulungi nnyo abadde mukyala wampisa abadde mukyala wagonjebwa abadde mukyala ayagalibwa abadde mukyala wa buli kimu buli muntu abadde tamubeererawo abadde asonda omusaayi nga teri amubeererawo asonda sente za dialysis emitwalo 3 teri amubeererawo wabula omuntu abadde wano namungiwa omuntu abadde wano ng'oyinza okulowooza nti munnange bonna badde bamwagala nnyo babaddewo mu kuziika wabula oluvannyuma lw'okuziika bonna bakusiima okitegeera tumutaddeyo tusaba mukama Mungu alhamdulillah amusaasize kisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna naye kyakuyiga ki kyofunamu ensi eno tekwemazangamu abantu b'omusi kuno tebakwemazangamu babeerawo mu bulungi ng'osanyuka ni mu bubi ne babeerawo bakakasa nti bakutaddeyo wabula olumanyi lw'okuteekayo badduka ne bagenda kuba tereyinza kubeerayo ng'okoze eki ng'ofudde wayise bulungi tomanyira bantu te Katonda afamire egitwale nti kintu kyabuvunaanyizibwa nnyo kuba abaana bano mubalabye weebali even when ng'okoze eki kuwedde bakitya Dr. Sefco mbaagala nnyo